Oh yes, okimanyi bulungi nti tewali ayagala mwavu. Bruno K nabwe kitavudde nategeeza ensonga lwaki Farida nakazibwe kwafiirwa era nga omukwano gwe agenda kuba nti agwayeka kuba yalina ebisanyizo ebisobola okuba nti bimuyimirizaawo agafa e Kampala gafe Bulaya mwena mukimanyo. You ready and all that anti Jose Chameleone ne Winnie Nwagi bali mu German right about now betekera kuba nti bakuba show eyetabo ddala era nga sheno nkambwe ddala olina okuba nti ogimanyako why J Chameleone this time round and why Winnie Nwagi still in German. Tugenda kuba nti tukutusako masao mpola mpola osobola okuba nti obifuna. Bebe Cool yavudde n'ategeeza nti mupima mwe mupima ne mupima ne muteeka ku minzaani naye ng'ate n'obwo obuyimbi bwamwe bwe mupima obumanyikiddwa nga bu Diamond Platinum tebulina kye butugamba. Nina ennyumba bbiri zonna Diamond Platinum talina bwe yazitukira mu yadda koroviti so mulekerawo kusudya obuyimbi bwamwe obwo obwavu ne muleeta mu line n'abagagga ffe twakola ssente twamala ababavu bakufa bamuyita Uncle Bebe Cool mpola mpola still there nga tugenda mu maaso n'okuba ntufuna highlights ezifa mu ggwanga lyati Uganda anokusobola okuba nti tumanya biki ebitambula mu ggwanga lyatu Uganda mpola mpola. Waliwo amawulire agalaga nga bwe kiri nti iPeople Music Awards okuva mu ggwanga lyatu Uganda kitegeeza okuba nti zafunamu obutakkaanya n'omuyimbi amanyikiddwa nga Palaso Way Back era nga mawulire gasparkinga nga gagamba nti obaolyawo awards zagenda maaso n'okuba nti zirekerawo okuba nti zinominating nga bali biased about this artist kekase okumanya lwaki basalawo kuba nti bafisa Palaso ne baleeta abayimbi abalala. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso namarundi Kibuya Maxudi Junior made in Uganda. Webula kuba nti otambula naffe bula kuba nti subscribing atalaba kuba nti subscribing agenda mu maaso n'okuba nti subscribing asobola kuba nti tutuusako ebintu nga birina okuba nti bibeera nawe osobola okuba nti ofuna kubanga system erina kutambula nga birina okuba nti etambula nawe osobola okuba nti otambula ne system nga birina okuba nti etambula. Bamuta Rich Boya Maxudi made in Uganda buli saa musanvu mbeera wano nga nkutuusako amuli agasobola okuba nti gatambula mu ggwanga lyatu Uganda ssaawa 10 n'enkomo nateera ku ssaawa 3 ez'ekiro ne tukigala namawulire agatambula mu nsi tugatana emergency osobola okututuusaako so ekipingira wano mpola mpola. Now njagala kutegeeza nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Bruno K musajja ono Bruno Kigundu agenze maaso n'okuba nti atubulira ensonga lwaki ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe kagenda maaso n'okuba nti afiirwa n'okuba nti ayagala kubanga ate bw'atayagala oyo agenda kwagala ni byonna bye tulina getufuna galaga nti obaolyawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K agenda mu maaso n'okuba nti akowera ddala abakazi abaavu abakazi abatalina kye bagamba abakazi ba jobless nti bagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo bastressing era buli lwakusanga akufuula their source of income buli kaseera abeera akusabiriza ssente kino na kino n'ebirala kino no kikulaga obaolyawo nti obaolyawo waliwo ebintu ebitagenda mu maaso nakutambula bulungi n'okuba nti biteekawo embeera nga birina okuba nti etambula. Bruno kagamba nti nze ku Farida kwenfiira sirina nsonga ndala lwaki ngenda mu maaso n'okuba nti nkyusakyusa obumaali n'okusobola okuba nti obaolyawo nfuna bubebi obulala kubanga at the end of the day bubebi buni obusinga buli jobless. Farida agenda maaso n'okuba nti ampa buli kyenjagala era nga alina bingi byasobola okuba nti antuusako okusinziira nga ebintu birina okuba nti bitambula. So n'olwekyo sirina nsonga lwaki ngenda maaso n'okuba nti nkyusa system nga ngenda yenda just bwentyo ku bakyala abatategerekeka. Tujjukire bulungi nti Farida kiteebereza okuba nti anytime from now bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo bateekateeka okuba nti beeyanjula n'okuintroducinga n'emusajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K. Bino byonna abyogera ng'ayita ku mukulu gwa Twitter ogwa Twitter ng'agamba nti abakyala abawala abasinga batalina mirimu beesaawo baagala okubeera mu butaala nga baavu bazibu so n'olwekyo bamaliriza nga bakuba stress kyo be baavu be baagala okubeera mu butaala be batalina future
bebamanyira buli kimu so ng'agamba nti oba oliawo bano abakyala tebagwanidde kubeera nabo bangi abavuddeyo ne bareactinga ku nsonga eno nga bagamba nti oba oliawo Bruno K bw'obanga oli mwavu gumira kugenda klasi yo mpolampola osobole okuba nti oba oliawo ofuna klasi zo olekeraawo kuba nti owestressinga n'abakyala oba oliawo abakuusa ba ssente Bruno K n'abantu nabagamba nti obuzibu si ssente obuzibu si bwaki naye n'abakyala abatalina kye bakola nabo bamenya kyova olaba nze Farida mweyagalira kubanga alina bizinesi wuyo kipa cash price wuyo NTV wuyo YouTube channel wuyo tourism ambassador na buli kimagana maso nokuba nti akikwasaganya nga lwaki sibira na mukyala bwatyo nsobole okuba nti oba oliawo nange esevinga akasente sobola okwekulakulanya okusinga okubeera n'omukyala ali useless asabiriza Justin n'asaba omunyu n'asaba sukali n'asaba buli kimu nga buli kimu agenda mu maaso Justin nakusabiriza agamba nti ebintu si birungi ensonga lwaki agenda mu maaso n'okuba nti naye akyuka n'okukyusa system nga bw'erina okuba nti etambula mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala enamba eri 0787 009535 osobola okuba nti ofuna enamba yange ya WhatsApp nosobola okuba nti oleta bizinesi gikulangira wano n'okuba nti otunda byotunda waneno mpolampola bapitantambi kimuso namba rich boy made in Uganda kana masomo kuno okuba nti osubscribinga ku mukutu gwaffe kumanyikidwa nga Uganda mukamoli akasobola okuba nti nkoma mu part 2 yes. Good morning, ladies and gentlemen. Mugama mutya. Little Tuesday, now Money Tuesday on our page is Empowerment Day. Those of you that have jobs, you can feel free to DM me and I share these jobs to different people. What do you want out there about Garukola? So World Saloon, no mulimu, eyagala omuntu asobola okukola enjala. Ngenjala ozimanyi ng'ate wazikukukamu. Bagenda kuwa akakadde every month, bakuwa meals, bakuwa transport, bakuwa na accommodation. Enamba y'okubako eri 0757 49. Good morning, ladies and gentlemen. Mugama mutya. Little Tuesday, now Money Tuesday on our page is Empowerment Day. Those of you that have jobs, you can feel free to DM me and I share these jobs to different people. What do you want out there about Garukola? So World Saloon, no mulimu, eyagala omuntu asobola okukola enjala. Ngenjala ozimanyi ng'ate wazikukukamu. Bagenda kuwa akakadde every month, bakuwa meals, bakuwa transport, bakuwa na accommodation. Enamba y'okubako eri 0757 49 49 49. Enamba eri 0757 49 49 49 emirundi esatu. So genda okole omulimu ogwo ku World Saloon wewangulira.